Okimanyi nti okuyimirira ku luyi lwa Israel kujja n'omukisa. Oyo ayimiridde ne Isirayiri waliwo omukisa gwafuna. Tosubwa episode nga tukusabukulira kiki kye kitegeeza era osalawo ng'osinziirira ku ki. Mukama akutukumire. Tubaniriza nate ku programu yaffe eya ebifa mu bwengula nti oyo alina ekisumulizo ky'omu bwengula ate yafuga ne ku nsi. Weewaawo Peter tubuzeeko. Abalabi baffe tuhaniriza nnyo ku programu ebifa mu bwengula era nga bulijjo yiga Peter Mulindwa. Madam Hajara. Abalabi baffe abalungi aba programu ebifa mu bwengula tubaniriza ku programu enera nga tuzo okubategeeza nga bulijjo nti alina ekisumuluzo eky'omu bwengula yafuga ne ku nsi. Jeff Geoffrey Tsapwe nga bulijjo omwanjuza wa program. Last week twabadde wano nga tweyongera okwegaaya mu nsonga ez'obunabbi, ofiisi y'obunabbi n'ekirabo eky'obunabbi. Gwe eyamisinga program eno genda ku YouTube channel yaffe teekamu ebifa mu bwengula, ojja kulaba era ojja kweyongera okuyiga ensonga gy'obotolamu mu nsi oba ebigenda mu maaso bikukwatako bitya. Weewaawo Peter tulabye ebintu bino ebya Israel era olutalo lwa Israel nga lukutte nnyo abantu omu babiro era abantu beeyongera okunyumya, abamu babitegeera, abamu beeyongera okuyiga ku nsonga za Israel. Tulabye ba superpowers oba bakirimaanyi, ensi zikirimaanyi omuli Bugirimaani, Peter. Amerika, Abangereza, bonna bali mu lutalo olwo. Bonna jeno. Irani. Ensi zikirimaanyi zonna zikoze eki? Zivuddeyo. Bonna nsonga ya Israel. Waliwo agwa ku side, buli omu alondako side gy'akola ki? Gyagwako. Naye gwe nga tonaakulondako side gy'ogwako, ebyawandiikibwa byogera ki ku luna olutalo? Era ofaayo nnyo okutegeera nga tonaba kusalawo side kw'ogwa nti obwakabaka bwa Katonda bwo bugamba ki? Kiba kirungi nnyo mu bintu bya bulijjo ekigenda mu maaso, weetaaga otegeera ku side kw'oteekeddwa okukola ki? Okugwa. Oba obwakabaka bwa Katonda bugamba ki ku nsonga eyo. Peter njaga osiga ekifaananyi omuntu atamanyi bya ntalo, olutalo lwa Israel kyeki oba lukwatagana lutya n'omuntu wano wa bulijjo? Olutalo lwa Isirayiri olwo omuntu yenna abadde alowooza nti nno tuli wala nnyo teyandiyeeyibadde. Kubanga tulabye nga Isirayiri eteekateeka okulumba Iraani yali tegirumbangako. Ebadde tegirumbangako mu lujjudde. Oyinza okusanga ng'ebadde yagirumbako mu kwekweka, naye ebadde tegirumbangako mu lujjudde. Wadde mu myezi egyo egiyise twalabako Iraani ng'esindika ebikompolo eri Isirayiri, naye Isirayiri ebadde terwanangako na Iraani mu lujjudde. Era tulabanga Isirayiri yeesigamye nnyo ku mawanga nga Amerika, mu Bulaaya esinze kwesigama nnyo ne Bungereza. Ne Bungereza kuba olabanga Amerika ebadde ebawa ebyokulwanyisa ng'ebyabwe bikendedde. Ndowooza n'amagye gennyini abasirikale ba Amerika balabika okusinziira ku mawulire kye gasoma balaga nti bagendayo be baavuga ennyonyi ezo ezisinga ezaalumba mu Iraani. So kasita luyingiramu abo bakirimaanyi kitegeeza buli ggwanga
eriri ku saidi ya Kirimaanyi nayo luyingiramu kituufu kuba twawulira nga ne Russia eyagala duyingiramu ne China eyagala duyingiramu naye ku saidi yani ya Iran nekikulaga nti nno kati Russia bweba eyingiddemu ne China neyingiramu tuba tunatera okugenda ku sematalo oba tuba tukonkonye sematalo owokusatu ate n'ebyokulwanyisa bikyuse nnyo ennaku zino abantu tebakyagendera mu byakulwanyisa basindikayo busindisi bikompola buli nasindika ekikompola ng'ali mu ggwanga lye nga kigenda eyo bwekitegeeza bw'aba asazeewo okukuba ne banywanyi bo tuba tuli wano nga ne Kampala bamusazeeko dda ate nga tebatuuse so olutalo olwo omuntu yenna oba mukkiriza oba si mukkiriza yandibadde asaba nnyo ne lutayeyongera mu maaso kuba bwe lweyongera mu maaso waliwo akatyabaga weewaawo njagala weeyongera otangaaza ku lutalo olwo osiga ekifaananyi omuntu atulaba nti olutalo luno lutegeeza ki oba lubadde lugenda lutya weeyongera okumuwa update nti yeeyongera okutegeera nti newankubadde ebintu bino byayogera naye ye atabadde mu Israel bino ki ekibadde kigenda mu maaso olutalo nga Mwami Peter bw'ayogedde tewandibaddewo muntu yandyagadde lutalo nogenda mu maaso kuba tulabye nga Bungereza America efunye nnyo interest mu lutalo luno era yeeyongedde okukola ki okuyimirira ne Israel. Tulabye Trump ate ng'era yavuddeyo okwasaganyizaako ne Israel ate gye baawaako ki obunabbi nze ne kinyongera okundaga nti mu bwengula muno ebintu bino bikwatagana nti bw'obanga Katonda alina kyakulabamu era ajja tuuka time nga olina okukola ki okukimaliriza ng'era ojja kunga nawe totegedde lwaki ne Trump mwennyini ayinza okuba tamanyi ayinza okuba nga ye abalabirala nnyo lwaki aligezaako okuyimirira neki ne Israel naye ng'ate yo mu bwengula ate kirala nti Katonda olutalo luno alulimu era tewali kibaawo okujjako nga amaze okukola ki okiraga bannabbi be njagala tweyongere okutangaza wali we twavudde mu episode eweddeko twayogedde ne tugamba nti mu Genesis 12 olunyiri olwokusatu nti oyo asabira emirembe mu Israel aweebwa omukisa era ne tulaba nga waliwo ensi ezegatta ku Israel newankubadde nga olutalo lugenda mu maaso okusalawo okwo kuteeka okuba nga kwesigamye ku kyawandiikibwa Amerika yasazeewo bulungi mu ndowooza yange ndaba nga Amerika yasazeewo bulungi naddala okusinziira ku byawandiikibwa kuba boddako emabega mu mwaka ogwa 2023 twalaba nga waliwo bannamagye aba Hamas nga balumbye Isirayiri mu mwezi ogw'ekkumi ne wakolawo bulumbaganyi era Isirayiri neeyongera okuba ebikompola mu luwannanda lw'e Gaza oluvannyuma lw'okwerwanako olwo okwo okwa Isirayiri nga bagirumbye bagikubyemu abantu kwali bafiirwa abantu bangi kuba baabagwako kiyiifuyiifu kituufu naye twalabanga South Africa okusinziira ku bikompola ebyali mu Gaza twalaba South Africa ng'eguddewo omusango ku Isirayiri nkulaba nti yali ereseewo ekitta abantu South Africa ewaabira Israel South Africa naye teri mu erimu eri eno mu Africa anti bonna bagattira mu International Criminal Court nti memba w'eyensi avuddeyo n'agamba nti nze waliwo kyendaba ekitali kituufu era ono njagala mutwale mu kooti akole ki ayiririre banne naye bamukomeko so nga South Africa etwala Israel mu kooti so batuukayo kooti erimu abalamuzi ndoza 7
naye omusango bwe gutyo okusobola okusinga eggwanga erimu oba eddala guba gwetaagisa abalamuzi bonna okukola ki okukkiriziganya naye twalabanga abalamuzi babiri tebakkiriziganya na South Africa nti abalamuzi abataano bakkiriza nti omusango gusinga Israel n'abalamuzi ababiri ne bagamba nti Israel teina musango kuba ebadde ekola ki yerwanako ekintu omuntu wa bulijjo asobola obutategeera nti ekyo kintu kya mwoyo nti okusalawo okwo kwetaaga okubanga kwesigamye ku nsonga ez'omwoyo oba obwakabaka bwa Katonda. Twalabanga kwaba abalamuzi ababiri abayimirira ne Isirayiri kwaliko omulamuzi Munnayuganda. Omulamuzi Omunnayuganda atuula ku kakiiko aka ICC International Criminal Court kooti ey'amawanga gonna. So omulamuzi oyo yali Justice Julia Sebutinde era bwe yayimirira ne Isirayiri gavumenti ya Uganda nevaayo nemwegaana negamba nti wadde ye yayimiridde ne Isirayiri naye bo tebawagira gavumenti nga yo so negamba nti ekyo si yali position y'eggwanga Uganda yakikolanga ye omulamuzi kubanga bali mu kooti so omusango bwatyo Isirayiri ne bagugoba kooti negugoba negamba nti Isirayiri yali eri mu kwerwanako so tewaliwo nsonga yonna ya Isirayiri kola ki tewaliwo musango gwonna ku Isirayiri era ne tulabanga basigadde balwana ne basigala nga balina amagye mu Rwanda lw'e Gaza nti kyali kyetaaga 7-7 okukkiriza then Israel musango guleke gwaliki kugisinge so ne basigala nga benyweza mu bitundu ebyo era bw'osoma ku mawulire n'olaba n'ebigenda mu maaso olaba nga mu Rwanda lw'e Gaza ye omulabe baadde bamufugaziza naye nga bwe mumanyi entalo bwe zibeera olutalo si kyekintu kyewandyagadde kijje mu ggwanga lyo kubanga era bw'otunuulira Rwanda lw'e Gaza saawa zino ebizimbe byonna biri ku ttaka naye nga yo nga Isirayiri yeeyongedde okwenyeeza mu bitundu ebyo so tusuubira nti ekyo kyali kigitiisa ekyali kigiguddeko oba oli awo baali basobodde okikola ki okukiwangula weewaawo Adam Hajara njagala otangaaze kuba n'ababiri tusiiga ekifaananyi lwaki era bo kiki ekyaddirira nga bamaze okuyimirira ne Israel kati nga bwe twatandise nga tugamba nti Bayibuli etugamba nti buli yenna ayimirira ne Israel oba asabira Israel ajja weebwa omukisa twalaba omukyalo oyo yayita mu buzibu bungi nnyo ng'ensi zimukuba ba justice banne nga bamukuba buli omu n'afuuka nga mu butuufu tebayimiridde naye naye n'asigala ng'ayimirira ku kigambo nti Isirayiri yentuufu terina musango kuba agamba yali yeekola ki yeerwanako so otulaba nti mu kuyimirira kwa Justice Julia Sebutinde ne Israel wayitawo akaseera katono ne bamukuza naye nga tonaagenda eyo njagala bino byaliwo mu nsi ey'omwoyo nti Israel waliwo abaliyimirira nayo waliwo obunnabbi obwali bwayogerwako kubanga tukimanyi bulungi nti tewali kibaawo okujjako nga kisoose mu nsi yaki ey'omwoyo ate nga tewali kigenda kubeerawo nga Mukama tasoose kiraga ki bannabbi be tulina obutambi bubiri bwe twasobodde okuba nga tugenda kuba nga tubalaga tusobola balaga butambi bwonna naye ng'abantu abasajja ba Katonda bangi aboogedde ku mbeera ya Isirayiri naye neya specifically ya Julia Sebutinde twafunyeyo akatambi era aka Prophet Elvis Mbonye ye yayogera mu 2024 2024 yes nga 2 January 2024 nga tekinaba na kubeerawo nga tebala na kutuula muki
mu musango ogwo n'ayogera ku kooti ezo n'ayogera ebigenda obeerawo nnaku 25 ne ziyitawo ekintu ekyo ne kikola ki nekituukirira ajja kuyimirira. Lwaki producer tatulaze katambi ako? Producer nkusaba ogende ku YouTube ya Prophet Elvis Mbonye oteekemu Julia Sebutinde prophecy tugirabe. It felt different again, but still on this nation I began to see when there's a lot of focus of some kind of indictment, some kind of international courts focused on this nation. And it's strong, and there's a push, and then there's a drive, and then there's a, and there's a lot of intensity put in towards that. And that was still on this nation. The Ugandan Lady Justice, Julia Sebutinde, firmly and unanimously voted in favor of Israel, despite intense pressure, including renouncement from her own country, for almost single-handedly opposing South Africa's proposed indictment on Israel for genocide and war crimes against Palestine, causing a worldwide uproar in a spectacular fulfillment to the prophecy. The prophecy mentions the international court's focus on Uganda, and in an uncanny fulfillment of prophecy, Justice Julia Sebutinde made international headlines and history as the first African woman to be elected Vice President of the International Court of Justice. Kati nga tumaze okulaba obubaka obwo ate kati ate neeyongedde ninga atakalabangako naye n'olaba amaanyi omusajja wa Katonda ono g'ayolesa n'aba nga ayogedde ekintu ate nekikola ki nekituukirira. So ne tulaba nti mu nsi y'obwengula kyeyongedde okweyoleka nti buli muntu yenna ayimirira ne Israel agenda aweebwa omukisa. Tulabye nga Julia Sebutinde kwekyo kyeyakola okuyimirira nga buli omu agamba nedda n'ensi ye n'emwegaana n'ensi ye n'egamba ffe tuli naye Mukama n'amaana amukola ki? N'amuyimusa n'amuwa omukisa. Kwekyo kyeyakola ki? Kyeyakola. Naye ate saako akatambi kokka tulina n'akatambi akalala ak'omusajja wa Katonda bamuyita Patrick Bishop Isaiah Mbuga. Bishop Isaiah Mbuga naye nga tonaagenda ku Bishop Isaiah Mbuga waliwo wano ndaba Julia Sebutinde kuba justice wa wano mu Uganda. Kitegeeza nti ye okuyimirira n'abeera ku ludda lwa Israel. Eggwanga nga Uganda mu bwakabaka bwa Katonda ate atuwaki omukisa. Atuwa omukisa nti waliwo awomu ku bo avuddeyo n'ayimira n'akola okusalawo ku lw'eggwanga newankubadde eggwanga ate livuddeyo ne lyemwegaana naye Katonda mu bwakabaka bwe kubanga spiritually aba atekinze decision protectinga obwakabaka bwa Katonda mu ggwanga. So ndaba nga decision eyo kubanga prophecy yajja nga tekinabeerawo. Kitegeeza nti Katonda yayogera nga tekinakola ki? Tekinabeerawo. Era n'aleeta n'omukono gwe okukavaringa Julia Sebutinde nti Julia Sebutinde aweebwa omukisa ku lw'ekyo kyakoze ki? Kyakoze. Newankubadde ensi yo yakiraba bulala naye Katonda ye n'addamu n'akola ki? Ne yeegulumiza. Njagala osiga ekifaananyi Katonda yeegulumiza atya mu bulamu bwa Julia Sebutinde oluvannyuma lw'okusalawo okwo. Ebyo ebigambo nga bw'obyogedde omusajja wa Katonda Bishop Isaiah Mbuga abantu abasinga muyinza okuba nga temumumanyi bulungi naye aludde ng'ali mukono ekkanisa ye eri mukono bagiyita Christ Heart Ministries. Yavaayo n'agamba kemulabye Sebutinde ng'ayimiridde ne Isirayiri abantu bonna ne bamuvoola ne bamuyiwako olunyata kyekiseera Katonda wa Isirayiri yennyini amusitule era amugulumize. Era twalaba nga ye mukyala eyasooka okulondebwa okubeera deputy
w'ekkooti eyo ensi yonna omunnayuganda omuddugavu ate nga omukyala mukyala si muddugavu omumerika wabula omuddugavu avudde ku semazinga wa Afrika nga mukyala ate nga munnayuganda akongo kagumiza so olaba nga okwo kwali kugulumiza kwa Mukama ate mu mwaka gwe gumu Peter actually ekisinga okuneewuunyisa ku kino nti ono omukyala asittulibwa ate ng'abantu abalonze omuntu anadda mu bigere ebyo yali bano omusanvu be yawakanya nti bakava okusalawo ensi yonna egamba Isirayiri kyekoze kikyamu ye agambye nedda kuba bajjajezi baali babiri ye n'Omuyisirayiri kati ye bw'aba n'Omuyisirayiri ye yali obvious ate enkima esale gwekibira obvious leero egamba nti nyekiraga nti si always oba si buli mbeera nti bw'obanga oyimiridde n'abantu abangi oba osazeewo ki mu butuufu wandibanga oyimiridde wekka naye ng'oli ku mazima obanga oyimiridde n'obwakabaka bwa Katonda bano omusanvu ate be balonda jjukira bonna bagamba nti ono atuliddemu olukwe asalawo atya kuyimirira ne Isirayiri ku bino byonna ebikola ki ebigenda mu maaso naye kubanga omukono gwa Katonda era gukomawo wano kuba gwetaaga okugulumiza ono ayimiridde ku luuyi lwani olwa Isirayiri bano omusanvu bennyini be basalawo ate ne balondaani ono Justice Julius Sebutinde. Peter njagala weeyogere okusinga ekifaananyi nti ekyo omuntu owa bulijjo kimuzzaamu kitya amaanyi ate nga otutwala ewa Bishop Bishop ndowooza twandirabidde ddala akatambi ako producer yanditulaza akatambi ako nga Bishop Isaiah Mbuga ayogera ku bintu ebyo producer tutwale genda ku YouTube onoonye Bishop Isaiah Mbuga otekemu Israel tulabe kye yagambye. Past week Mrs. Julia Sebutinde shook the world. One person against all the judges who are seated there. She says it doesn't matter whether I'm a woman, it doesn't matter whether I'm black, it doesn't matter whether I'm Ugandan. My position is this and I'll stick to it. We also know the side where our bread is buttered. The Bible says, bless Israel and you shall be blessed. Curse it and you shall be cursed. This is the day of vengeance of our God. You're going to see more people that rise up against that country coming down to nothing. She might have been the only one standing for Israel. I can guarantee you. Just watch. If the God of Israel be our God, and she has not been ashamed of her faith, this is the time of her elevation. As surely as the Lord lives, that woman, by the time she leaves, she'll be heading the global judicial system. Just watch. Kakati okusinzira katambi nga bwe mukalabye mulabanga nga bwe yabyogera bwe byatuukirira naye ate kinzijukizizza ku byaliwo mu biseera bya Daniel nti abantu baatuula bakulu banne ne bakola oluko olumuzikiriza naye gye byaggweera ng'ate akoze ki yeeyongera okusituka. So kino kyakulabirako nti nga bwe byawandiikibwa luli Daniel bwe yayimirira ne Katonda we Katonda wa Isirayiri mu bwakabaka tebwali bwa Nabukadineza nakati Sebutinde bwe yayimirira ne Katonda wa Isirayiri
ate n'akola ki n'ayimusibwa. n'amuyimusa. Weewaawo Madam Hajara, South Africa etutte Israeli egiwaabidde, kitegeeza nti esazeewo okugenda ku luki ku ludda olulala against. Njagala okusiga ekifaananyi nga sinaakuddayo wa Peter. South Africa yawawabira Israel nti yenyigidde mu genocide oba okutta abantu, era ne tulaba byonna ebyaliwo, naye nga Mukama era bw'ali nga bwe yagulumiza ono eyayimira ne Israeli era n'akulaga nti ajja kubanga ono atayimiridde ne Israeli naye afuna ki portion ye oba afuna okugabanyizibwa kwe. Naye obuzibu bwe buli nti buli ayimirira nga tayimiridde na Israeli, kuba kyo kyawandiikibwa tulina okuyimirira neki ne Israel. Oba toyimiridde nayo oba olina kyogenda kukola ki kyogenda nawe okugabana. Tugenza okulaba nga South Africa ate ngeze mawulire, naye ate nga kati ate luno lweze mawulire tugenda okulaba nga ate yo nayo bagiwawabidde nga Trump ali mu kukubagana neki ne South Africa nga naye eri kuwawaba nti South Africa enyigiriza abalimi abazungu. Tugenda okulaba nga president wa South Africa agenda wa America, Ramaphosa. Yes, Ramaphosa. Naye omusajja nga tugenda okulaba ng'aswazibwa mu nsi yonna, naye nga ki ekimuswaza ekyo kyennyini kye yali agamba nti Israel kye yali ekola, ate Mukama kye yamakinga sure nti kyennyini ekyo ekimubeerako. Ensi ye nayo neekola ki neswazibwa. Nekitegeeza ki nti buno obudde bwe tulimu Katonda omukono gwe gw'amaanyi nnyo, nti gwe bw'osalawo okugamba nti ngenda kubeera ku sayidi eri, Katonda agenda yimuka mwennyini yeegulumize amakinge sure nti akulaga nti ekintu kye wakola kiki. Era nze kino ekintu kindagira ddala okweyongera okwagala Katonda nti ye yakozesa ekyo kyennyini kye yatuusa ku Israel, kye yali avunaana Israel, ate kye yakozesa kyennyini okuswaza omukulembeze w'ensi yonna. Weewaawo Peter. Era nga Madam Hajara bw'agambye nti bw'osalawo okugoberera ekigambo kya Katonda akufuula akuyimusa nti ebintu ebibadde birina okukuswaza abantu abalala bye bakuvunaana ate byennyini byakozesa okubavunaana. Gw'omusango gwo n'abanga agukoze eki agukugjeeko, naye ate ogwabwe n'atagubajjaako, kuba kyolabira ddala nti ono yavunaana Isirayiri olw'ekitta abantu, naye ate kabaka waabwe laba bwaswazibwa ku ntimbagano n'emikutu gy'amawulire gyonna ng'agenze mu Amerika mu lujjudde lw'abantu nga bamuvunaana okukola kyekimu. So kikulu nnyo ne tuba nga tulowooza nnyo oludda lwa Katonda ne tusigala nga tuli ku ludda olwo. Weewaawo naye binnyumidde ate neeyongedde byagala nti ffe abantu aba bulijjo osobola okuba olaba lutalo, naye mu lutalo olwo omutima gwe gusobola okusikibwa n'osalawo sayidi kwokola ki kwogwa. Naye weetaaga okusalawo mu bulungi okusinzira ku byawandiikibwa ye Katonda agamba ki, si ani mutuufu si ani mukyamu, naye Katonda agamba ki. Era alina kyagamba mu njakyogera mu luzungu agamba choose ye this day who you will serve. Nti salawo olunaku luno ani gw'onaaweereza. Tukweyanziza nnyo gwe abadde atweyunzeeko, tugenda kweyongera n'emboozi eno nga tulaba bw'osalawo obulungi ositulibwa, bw'osalawo obubi ate Katonda akuvaamu n'oswazibwa, nga bwe twalabye Ramaphosa owa South Africa, era ne tulaba Julius Sebutinde nga asutulibwa. Mukama abatukumire. God bless you. Bye bye. Amen.